Popin Media. Adamwala disi waliwanga bagamba oyo muchala peri na akwatibwe na ye membaru wanze bawadde na taba tuze bakwatibwe bakota chairman wa kyalo bakwata kutwala mu koti nga ne file ogikoze nenga tewedde kakati bwe yagenda okujja teyatuuka na mu ofisi yange nga atandika kukola ki kugamba nga azimba nga tusobola tumuleka ekitumazeeko ennaakani ebiri ku mutono okulaba ssebo nga najja gy'oli kulanga kusenda ki ebitundu eby'abantu byali kugamba byabasalako ne tugamba yi akati ate amaze okubisenda olwo ate endagaano etennaaba kusibwako mikono y'omwomu kakati obisende otya tolina tunulamu ate oyonoonye kuba agamba ateekamu ssente nnyingi ate yongera kuteekamu ssente baako ne kwokeekereza naye tuyambe embeera si nnungi ebitooke bigenze emwanyi zigenze n'emiyogo ate nga byendiisa abaana fe nga gavumenti tetuyizagana bantu kutegerekana nabo naye ate okubagoba tuja kusinikiramu bana ekino kiikoko bano bantu bawulira era bategeera muwa abantu ekitiibwa era omuntu gwe mbadde nkolagana naye financially ye vice chairman I'm paid for this land times 3 zenagula nengamba nkoye nangamba mukadde omanyi kyobaokola sente endala zogenda okuteeka mu libeera ettaka nemwanjaga eka 10 ku kkubo ne tukkaanya ne wayaring ezasooka zaaliwa 30 million nengamba tetugenda kika bafunamu akavuyo ewa rebrand sente ezimu ne basasula ezimu nesiga endala netandika ng'oziweereza in bulk 5 million 6 million yangamba buli sente bwokutula mu meeting baagala million emu n'ekitundu era buli meeting mpeereza million emu n'ekitundu bakyala bannange mwesootinge abantu tebabakyaye bukyayi naye omukyalo omuto bw'atyo okugamba nti abadde nga awayalinga ssente ku ssimu ezikwatagana n'ettaka mwejo emyaka kati nze nkole ky'omukadde twagala President Museveni buli asharinga video eno buli afunye information eno mugisharinge paka mu inbox eya President Museveni yennyini kubanga abantu bano bewasindika eno okukuuma abantu emirimu gyabwe bagyerabira bafuuka bafere bafuuka ba mafia bafuuka bannakyegwanyizi balumira mu bbwa basaatuusi era be bagoba abantu baffe n'okubagobaganya ku ttaka tuzze okutegeeza eggwanga obufere bw'ettaka obuli mu Bale constituency Kayunga district obufere buno bwekobanyeemu abanene aba offices ez'enjawulo waggulu nga bakolagana n'abagagga abagulirira offices zino ne babanga batulugunya abantu baffe n'okubamalako emirembe ku ttaka lyabwe ku bibanja byabwe era ensonga etuleese wano y'ensonga y'ettaka ly'e Butalabuna na Busanja buloko namba 74 poloti namba 3 namba 4567 ettaka lino kuliko mukyala Awori Penina nga mutuuze Canada naye nga alina n'obutuuze wano e Uganda omukyalo ono yajja n'agula ettaka mu mwaka gwa 2020 ng'ettaka lino aligula ku Reverend Tashobya. Reverend Tashobya yalifunako liizi mu mwaka gwa 2019 era liizi yeno Reverend Tashobya yafuna ekyapa ekya freehold. Reverend Tashobya yafuna ekyapa ekya freehold mu mwaka gwa 2019 ekyapa kye kino naye nga si mutuuze e Butalabuna era talinaayo kakwate konna e Butalabuna mugombola ye Kayonza. Twebuuza yajja atya afune ekyapa ekya freehold ku ttaka kwatalina wadde katandaalo wadde tooyi taziikangako wadde embwaye naye yajja n'akilaiminga nti ettaka lirye n'afunako ekyapa ekya freehold naye nga ne records zaakyo teziri ku district. Kaakati tetumanyi yajja atya afune freehold ku public land ku ttaka kwatali mutuuze nga talinaako nakakwate konna eno mu Bale. Bw'amala okufuna ekyapa kino mu mwaka gwa 2019 yajja n'aguzaako mukyala Penina Awori ne bbaawe nga bwe balabika mu kyapa era naye twakoze okunoonyereza
nga baamala dda okufuna transfer form ne mutation form ne bakyusa ettaka ne lidda mu mannya gaabwe. Penina Awori ne mwami Bernard Segaali Mulindwa, era nga ettaka lyabwe liri ku acres 10 nga liri ku buloko namba 74, ploti namba 6, ploti namba 7 ne 8, era nga ebyapa bino byonna bibino tubirina mu soft copy ne mu hard copy. Kati omukyalo ono Penina vulugu ali mu ttaka lino nti Reverend Tashobya yaguza Penina, ne Reverend Tashobya ng'ettaka alifunye mu bukyamu kubanga si ye nannyini ttaka omutuufu, talina ngeri gyafunamu freehold ku public land ku ttaka kwatalina butuuze. Kaakati ate bw'aligula na processing ekyapa mu mwaka ogw'2019 teyasisinkana batuuze oba abasenze neewaliriza okukozesa ekigambo ekyo kubanga ono olwedde yabasangako ye n'akozesa olukujjukujju n'afuna ekyapa, kati be yasangako ate ne bafuuka abasenze. Bw'amala okufuna ekyapa teyawa mukisa basenze, kale be yagulirako olukusa kwogera nabo oba okusooka okwegula ng'etteeka bwe lirambika nti nannyini ttaka yenna omukisa ogw'okulitunda asooka guwa nannyini kibanja. Tashobya ekyo teyakikola, naye bw'aba takikoze n'aguza Penina, Penina naye n'agula ng'ate ettaka liriko abasenze, ye lyakiraiminga nti tekwali basenze. Era okumanya nti Penina yatomera, yasooka n'akkaanya n'abasenze be yasangako. Ekyapa kye kyonna ekyawamu kirabika bwe kiti kyakiraiminga. Bw'amala okusangako abasenze n'akkaanya nabo n'abakkirizisa ng'abalimbye n'okubatiisatiisa nti bagabane ettaka 50% share, nti bw'oba nannyini kibanja olina acres 10 akuwaako 5 n'akuprocessingira ekyapa. Era bwe bakkaanya ettaka lino lyonna ne baligabanyaamu, abantu baabano ne batemaatemamu ettaka lyonna ne basurveyors bonna ne balawyers be, era ne bakola n'endagaano n'abantu. Era endagaano Penina gye yakola n'abantu yeeno mu bwino mu mukono gwe nga bakaanyiza nti abantu agenda kubakolera ebyapa abamuwaddeko 50% ku bibanja byabwe nabo bafune obwannannyini. Endagaano zino zaakolebwa wakati w'abakulembeze aba LC1, abantu be bano be yakola nabo endagaano nga ebbaluwa eno bweri, era mukyala Penina yagiteekako omukono ye kennyini ne balawyers bwe, ayimbisibwe Federico Advocates, PO Box eri 25590 Kampala, Uganda. Ne balawyer ne basayininga ekiwandiiko kino nga Penina akozesezza olukujjukujju okukkaanya n'abasenze. Kyatumala enviiri ku mutwe okulaba omukyalo ono Penina ng'ate abuzaabuza public n'okugiwuddisa nti yagula ettaka lino nga tekuli bantu era nga tekuli musenze yenna. Kati twasigala twebuuza, bwe kuba tekwali musenze ku kyalo kyonna, Penina yajja atya ate akola endagaano n'abasenze? Ekyokubiri, basentebe be yakwatagana nabo baali bakulembera bisolo ku kyalo oba ekyalo kyali LC namba ez'enjawulo nga ziriko n'abakulembeze baakwo. Then LC yajja etefuna erinnya era ani yagituuma erinnya nga tekuli bantu. So ebyo byonna nga tubiteese ku mabbali, omukyalo ono Penina bwe yajja ne yeefuulira abantu be yakola nabo endagaano, n'atandika okumenyaamenya amayumba, okukuula ebirime byabwe, n'abamu okubagulako, okubagwetekako emisango egitaliiyo, trespass. Ssentebe omulamba n'amugulako omusango gwa trespass ng'ate gwe yakolagana naye mu kusooka. Kati ate ssentebe bw'aba akozesa ekibanja kye, Penina ng'avaayo amugulako omusango. Poliisi n'abakuumaddembe bonna tebasobodde kuwa abantu bwenkanya kubanga ssentebe yatuula n'abantu mu lukiiko ne bavaayo n'ekiwandiiko kino
ne beekubira enduulu mu ofiisi ya RDC mu mwezi ogwokuna, era yasengeka bulungi ensonga ze ng'aziwandiise mu mukono gwennyini ogwa peeni awatali kwegaana kwonna. Ne basaba ofiisi ya pulezidenti ebeeramu RDC Kayunga eveeyo eyambe abantu abasenze okubataasa ku Penina abaliisa akakanja, naye tebaafuna bwenkanya. Era ssentebe yavaayo n'awandiika lisiti y'abantu n'ebintu byonna ebikosebwa nga mwe muli amayumba, mwe muli amasamba g'emmwanyi Penina g'atemyetemye n'ayokya, kasooli n'emmere endala abantu ze babadde balya. Era n'alaga nti abantu be bano abaasangibwa nga balina ebibanja ku ttaka Penina lyali okubasendako. Era buli musenze bamuwandiika erinnya n'obugazi bw'ettaka nga bwe bulambikiddwa ne bye balina byonna. Ebyo byonna ne biweebwa mu ofiisi ya RDC era n'abifuna. RDC teyayamba bantu bano kimala, naye abantu olw'okuteekawo embeera ne beekubira enduulu baddukira mu ofiisi yange, ne tuyita olukiiko olwawamu nga tuyisa abakulembeze bonna okuva ku LC1 mpaka ku area member of parliament owa district, chairman 5 RDC Bagiso Bapiso, chairman 3 bonna twabayita ne babeera mu meeting eyo. Chairman we NRM bonna baaliwo. Bwe twawuliriza enjuyi zonna, Reverend Tashobya naye yakiikirirwa, omuzzukulu we ne Penina naye yaliwo ku olwo n'abasenze. Ensonga zonna ne tukaanya nti Penina ettaka yaligulamu bukyamu, weewaawo ne bwagamba nti yaligula mu butuufu, naye era yalemwa okukola ekyetaagisa okuba nti akwatagana n'abasenze nga bwe bakaanya mu ndagaano ze baakola. Bwe tukumaliza byonna, twavaawo awo nga tuyimirizza emirimu gya Penina ku ttaka eryo. Era bwe twamala ogiyimiriza ne tukaanya abasenze bannannyini bibanja buli omu addeyo akozesa ekibanja kye, kubanga mu bibanja omwo mwe baali bafuna ekyokulya n'amalimiro gonna nga gali omwo, era kwe basomesereza abaana baabwe n'abamu kwe baziise. Kaakati nga tolina bw'ogoba muntu ku kibanja kye, waalinako n'ebyobuwangwa. Era abantu bafunako ku akalembekereze wiiki ng'emu bbiri, twagenda okulaba ate Penina ayungudde bakanyama nga bajja batomera abantu ekiro, bamenya amayumba g'abantu, babaguza, babatiisatiisa. Abakulembeze bwe baripootinga ensonga eno ku poliisi instead teyasobola bakuuma. Ate chairman yagenda okuripootinga nti abantu be batulugunyizibwa, Penina yatemye emmwanyi n'ennaanasi z'abatuuze, era mwami Kalinya y'omu ku baakosebwa obwenkanidde awo. Ate poliisi chairman gwe yaggalira n'emussaako omusango. RDC yavaayo n'alambika ensonga zino mu kooti, naye n'ajulira nti chairman yali talina musango gwonna kubanga bye yali ateekesa mu nkola bye twakaanyako mu meeting. Era chairman n'afuna beyiro n'avaayo. Ate kyatwewuunyisa nga Penina obuyinza alina bungi n'okusinga abakulembeze bonna, era bwe yagenda mu beewaggulu yakomawo nga atandika kola mirimu gye na kusenda bantu. Olwo kyawaliriza ne tuwandiikira ofiisi ya Minisita Mayanja n'ajja ku ground. Mayanja bwe yajja ku ground naye amazima yagalaba, era ne amaliriza nga alagidde Penina alekere awo okukola emirimu gye mpaka ng'ensonga eno egonjoddwa. Twewuunya, tetumanya ate oba Mayanja yabaaki. Bwe yaddayo e Kampala twagenda okulaba ng'akomawo akuba olukiiko olulala ate ng'ali ebigambo bye. Simanyi oba baamuteeka ku mudumu gw'emmundu kubanga tuwulira mukyala Penina ono mukazi munene nnyo era alina bannyina mu ministry ya defense nga bakola nga baminisita, abamu b'amagye, abamu bajeno, era bali mu ddiiru eno. Nange kennyini nafunye obumessage n'amasimu agamu gankubirwa nga gakwese contacts nga gantiisatiisa nve mu nsonga y'ettaka lino, kubanga nti nsalewo kimu okusigala nga ndi mu byobufuzi bya Kayunga n'okusigaza obulamu
oba okuva mu nsonga y'ettaka lino. Ensonga eno nalabye nange esusse oba oliawo we nandigikwasiza nenziramu nempandiika lipooti eno nene nnyo nga ng'ennyonnyola embeera eyo yonna gye mbanyonnyodde, kubanga Mayanja bwe yajja okumenyawo ebiragiro bye twakaanyaako mu meeting, yajja n'omukyala ava mu ofiisi ya special duties ku nsonga z'obwa pulezidenti, mukyala Fiona Barungi. Omukyala oyo bwe bajja ne bagamba Penina agende maaso n'okozesa ettaka abasenze buli omwana onye eryamuleeta. Ekiragiro ekitaategerekeka kubanga tekyalinako bukakafu bwonna. So abasenze bagenda okuddamu okunkubira nga member of parliament ow'ekitundu ekyo, nga nange ndaba ekiragiro kye baakola kyali si kya bwenkanya, kyali kivoola bannannyini bibanja n'eddembe lyabwe lirambikiddwa mu ssemateeka, ate era nga n'ekiragiro ekyo kirabika kyaliko ekyojja mu miro emabega waakyo, kubanga abantu abakulu nga kuliko ne minisita Mulamba alina ligo tiimu namba, n'ofiisi y'obwa pulezidenti erina ligo tiimu namba, bayinza batya okuvaayo bakole ekiragiro ekisenda ekigoba bannannyini bibanja bafuuke momboze, ate bakuumireko neyeeyita nannyini ttaka nga yalifuna mu bukyamu. Ekyapa kya Tasobya yakifuna mu bukyamu. Bwe yajja yannyonnyola ekyapa kye kya bajjajjaabe kya Mailoland, naye ate kino kyalina kye tulabye kya freehold yakifuna mu bukyamu kubanga teyali mutuuze okwo, n'akiguza Penina mu bukyamu. So embeera eri ku ground kati yakatiro, abantu bakanyama ba Penina balumba abantu mu kiro, batema ennimiro z'abantu amasamba, bakuulayo emmere, bakola buli fujja erya buli kika. Kirabika banaatera kubakwatako bakazi baabwe kufulumya baami mu nnyumba zaabwe ekiro. Era nawandiise ebbaluwa eno nange nennyongera okuwa ripooti ofiisi y'obwa pulezidenti etuulamu mukyala Fiona Barungi ku Kingdom Kampala. Kopi eno nenjiwaako ne minisita ow'ebyettaka mukyala Nabakooba Judith, nempaako kopi minisita atwala ensonga za pulezidenti, minister for presidency, kubanga RDC wakolera kyensuubira ne zino special appointments abantu abo bagwa mu ofiisi ya president n'ofiisi ya vice president. Nabalambikidde ebizibu byonna ebiri mu nevulugu eyeetobese mu ttaka lino, n'engeri Reverand Tashobya gye yalifunamu etategerekeka, obunafu bwa Penina mu kugula ettaka lino nga bwe yaligula mu ngeri ey'amancoolo, era n'ensonga ezirina okwekenneenyezebwa. Era nateeseemu ebibuuzo abyenjagala bannyanukule, biwerera ddala ebibuuzo nga 15. Batunnyonnyole Tashobya ajja atya afune ekyapa kya freehold ku ttaka kwatali mutuuze, era ajjawo olukusa oluguza ettaka ne bwe yandibadde ng'ekyapa akifunye mu butuufu mu bwenkanya, ajjawo obuyinza obuguza omuntu omulala nga tasoose kwebuuza ku basenze. Penina ajja atya agula ettaka nga sente aziwayalinga ku simu nga takoze due diligence, talambudde, tagenze ku simu. Bwe bamala okumutomeza ate n'agamba nagula ettaka nga tekuli bantu. Era yajja atya bamusiruwaze akole endagaano n'abasenze, ate saawa zino be yeegaana nti ettaka yaligula tekuli basenze. N'ebibuuzo ebirala bingi bye nalambise wano, ne mbawa guidance yonna. Era buli mukungu yenna gwe nawadde kopi eno bw'aba atuulidde ensonga eno ng'oba yafunye kyojja mimiro oba bamuzizise piro ya sente mitwetwe ng'awulira bw'ajjayo omutwe bw'ati n'omumwa ayogere guzitowa, bannayuganda bamutunuulire. Ofiisi zino zonna ze nambise, bannayuganda muzitunuulire mu nsonga eno ey'ettaka. Twagala okusaba Pulezidenti Museveni abantu bano bonna abali mu nsonga eno ey'ettaka ne minisita nga kwali baministers ab'enjawulo, kubanga twategedde nti Penina alina akakwate ku minisita omu mu baminisita b'olina mu kabineti, era eyo gy'ajja amaanyi okukola effujjo ne vulugu okutataaganya abantu baffe ku bibanja byabwe.
twagala obamulise mu tooki era obabuuze wabasindika kuweereza bannayuganda oba wabasindika kweweereza batulugunye bannayuganda. Poliisi y'e Kayunga ne regional police appointments zammwe zibagamba kukuuma bannayuganda n'ebyabwe oba kukuuma munnayuganda omu then mubonyebonye bannayuganda mwonoone n'ebyabwe. Ensonga ezo twagala zitegerekeke bulungi era twagala office ya CID ey'e Kayunga CPS ekole okunoonyereza okumala okuzuula ensonga zino. Ekyapa bwe kiba kyafunibwa mu ngeri ey'obufere fraud eyebeera criminal offense, office za government weziri, State Attorney waali ne bwaba DPP waali, prosecutor ku lwa government ku lwa bannayuganda ab'emulugunya, ensonga ezo zonna zireetebwe mu fayiro abantu bonna bakwatibwe. Office y'ebyettaka ey'emukono enoonyerezebweko ngeri ki gyefulumyamu ebyapa ebya freehold mu bantu ababyegwanyiza nga tekoze kunoonyereza kwennyini n'okuyita mu mitendera gyonna. Omuntu afuna atya freehold ewaffe Ebbaale nga si musenze nga tayise na ku area land committee ey'okugombolola ne ku district nga fayiro ye teriiwo, bweba weeri nga baagireeta ne bagisonseka mu files eziriwo, nayo yakolebwa mu ngeri ey'ekifere ne mu mankyolo. Era twagala okumanya ani yali chairperson owa district land board ow'e Kayunga, district board ow'e Kayunga mu mwaka gwa 2019 ne 2020. Abantu abo nabo banoonyerezebweko, bwe babanga balya kyoja mimiro bafulumye ebyapa bino nabo bakwatibwe ku lwa munnayuganda okufuna obwenkanya. Kiki ekiddako mu ddakiika emu bbiri eri abatuuze ba Butalabuna nga gwe omubaka wa Parliament? Oluvannyuma office zino nga bwe naziwandikidde ripooti eno ne information eno yonna abatuuze gye bazze bawa ab'obuyinza ab'enjawulo nga beekubira enduulu, senga banaaba tebavuddeeyo mbagirawo okulaba nga batusaawo obwenkanya ku lw'abantu b'e Butalabuna. Nsuubira okukola ebintu bibiri. Njagala abatuuze bennyini batuuze kooti yaabwe esookerwako. Resolution ze banaatuwa bye banaasalawo okumpa ebyo bye ŋŋenda okuwandiikamu petition nga mpakanya ebigenda mu maaso ku kisenda abantu e Butalabuna Parliament ekiyingiremu. Era ekyo ndiredde okukikola n'abatuuze. Parliament ekiyingiremu enoonyereze ku ngeri vulugu ono eyeetobese mu kyapa kya Tasobya ne Penina ajja atya era bamugonjoola batya. Ekyo ng'okiggyeko bwe kinaaba kiganye, tunaaba tetulina option okuggyako okugenda mu kooti tuvunaane Penina engeri gye yafunamu ekyapa kino mu ngeri ey'ekiferefe nga bwe tulaba. Kubanga Tasobya ye yatubulako yadduka dda kubanga sina musenze eno. Bwe yamala okola vulugu we ne be yakola nabo n'afuna ekyapa n'agenda tuwulira abeera mukono. Kaakati Penina yajja tutuusa ku Tasobya, bano bombi bavunaanibwe mu kooti z'embuga ez'amateeka kubanga bye baakola byonna tebyagoberera nnono z'amateeka agalambikiddwa mu tteeka ly'ettaka omuntu engeri gy'ayinza okufunamu ekyapa ku ttaka lya gavumenti oba public land n'enkolagana y'oyo landlord n'abasenze. So byonna ebikolebwa bwe bibanga bivoola eddembe lya munnayuganda, option yokka edefending eddembe lya munnayuganda kussa kitiibwa mu mateeka. Oyo yenna atatadde kitiibwa mu mateeka then kooti erina omukomako n'okumukwatako ng'omukono ogw'ekyuma etuwa obwenkanya. Era bano tujja genda mu kooti ekyapa kino n'ebyapa bino byonna bisazibwemu.